Kakati ensibuko y'essapuli. A rosary comes from a Greek word, rosaria, oba Latin word, rosarium. Rosarium means a banquet of roses. Nti eno rosary kigambo kya Greek oba Latin ekitegeeza ekibbo ky'ebimuli. The rosary were the roses Mary gave to Saint Dominic in thanksgiving, requesting him to pray for all Christians to know and love her in reparation for their sins. Nti Bikira Maria yawa Dominic omutuukirivu ono ebimuli bya rose ebyo ng'okumwebaza kubanga Dominic omutuukirivu yali committed nnyo ku maama Bikira Maria era ng'amwagala nnyo. Naye n'agamba abiyigiriza abakatuliki babeere nga basaba Mukama akwatula ekisa basonyiwe ebibi byabwe. Kati definition eya rosary nze gye nnyina nga sinnagituukako. Dominic omutuukirivu yafuna roses zino oba rosary eno direct from Bikira Maria. Mother Mary herself yawa Dominic omutuukirivu rosary eno mu mwaka gwa 1212 research egamba 1214 mu France. Naye ng'emirimu gye mitongere yagitandikira mu Italy. Naye tuzze tufuna ebimukwatako Dominic omutuukirivu ng'afuna visions nnyingi ezikwatagana ku maama Bikira Maria n'iyo rosary gye tumanyi ya maama Bikira Maria. Bagambye rosary kye ki oba essapuli kye ki? The rosary it is a 5-decade prayer recited through the intercession of Mary, practiced by all the Catholic Christians. Nti rosary eno yeebikolwa eriko ebikolwa ebitaano emirembe Maria 10 ekuli ebikolwa ebitaano Abakatholiki bonna Abakatuliki gye tusoma nga tusaba Katonda atusaase nga tuyita munyaffe maama Bikira Maria. N'omutuukirivu gwe tuyita Saint Joseph of Capuletino. Saint Joseph of Capuletino defines the rosary as a tool or an instrument used by Christians in all moments like joys, sorrows, death, life, happiness, sadness, mention it but a few. Kakati ono ye Saint Joseph of Capuletino ye agamba nti essapuli kyekyuma kye tusobola okukozesa ffe ng'Abakatuliki mu mbeera zonna ez'obulamu, oba tuli mu ssanyu oba tuli mu kukaaba oba tuli mu maziga oba tuli mu kufiirwa oba tuli mu mbeera zonna. Era this Saint Joseph of Capuletino is a saint who inspired excuse me nina mukatini musonyiwamuko. Era tulinawo omutuukirivu gwe tuyita Saint Joseph of Capuletino. Saint Joseph of Capuletino for him defines a rosary oba rosary agyogerako bw'ati is a tool or an instrument used by Christians in all moments like joys, sorrows, death, life, happiness, sadness, hunger. Kati ye yagamba essapuli tugisoma mu budde bwonna ye teriko kiseera tulina ogisabirako oba tuli mu ssanyu, tuli mu maziga, tuli mu kukaaba, tuli mu kusanyuka, tuli mu kufa, tuli mu bulamu. Yatugamba essapuli yessala erina okusomebwa budde bwonna. Era this Saint Joseph of Capuletino is a saint who intercedes for a very dull student. Ng'olina omwana nga musiru nnyo nga ye yawuba baami nga tabitegeera tabiziga bulungi ebyokusoma. Ono Yosefu omutuukirivu owa Capuletino awolereza abaana abasiru mu kiraasi. Again it was from this saint's definition of a rosary which inspired Saint John Paul II to introduce these luminous mysteries. Bino ebikolwa eby'ekitangaala ebiraga okuzaalibwa kwa Yesu, okutuuka, okufa, okukomerwa ku musaalaba, okufa n'okuzuukira. Bye byaleetereza Papa John Paul II okumwogerako ng'ali inspired by this definition of Saint Joseph of Capuletino. Agamba bw'ati mu Luzungu.
According to the definition of Saint Joseph of Cupertino, it inspires the Saint Pope Paul II to introduce ebikolwa bino eby'essapuli eby'ekitangaala, showing whatever happened to Jesus right from his incarnate up to his resurrection. Ebyo ebikolwa eby'ekitangaala. Era ng'ennaku z'omwezi 7 October, it is a feast day of the Rosary. That's why the whole month is called omwezi ogw'essapuli oba omwezi ogwa Rosary. We have very many types of rosaries. Naye ngenda kubabuulirako rosaries essapuli 4 eziri widely known. Naye nga zo ze tulina nnyingi nnyo, kansooke mbabuulyako entonotono ze nkozeeko research. Esooka Original Marian Rosary, known as Dominican Rosary, the Seven Sorrows Rosary, Divine Mercy Rosary, Names of God Rosary, Immaculate Heart of Mary Rosary, the Rosary of the Holy Wounds, Franciscan Crown Rosary, Miraculous Rosary, Bridget Crown Rosary. Kale zo Rosary tuyina nnyingi nnyo nga mukiwulira. Naye tugenda kwogerako ntonotono era mba explaining okugenda kubabulyako zino ennya ze ntegeerako akatini. Kakati Rosary esooka ya Original Marian Rosary ya St. Dominico yene sapuli ya bulijjo. Gye tumanyi bulijjo eriko Mirembe Maria 10. Nga bwe tugimanyi tutandika n'enzikiza Katonda, Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria zino 3, ekitiibwa nteekako ekikolwa eky'olunaku olwo, ne tugenda ne Kitaffe ali mu ggulu ne Mirembe Maria 10. Eno Rosary ya bulijjo. Era omuntu agamba nsabira sapuli eyo omuntu yenna buli omu gy'ategeera. Tulina Seven Sorrows eraga ebibonyoobonyo ebyatuuka ku Maama Biikira Maria okuviira ddala ku bulanzi bwa Simeewo nga bali mu tempo nga Maama Biikira Maria atuteyo omwana we Yesu. Tulina Divine Mercy Rosary, eno ffenna tugimanyi ya St. Faustina. Vision ya St. Faustina nga yagyogerako nga babifuna ebikwatagana ku ki? Ku Rosary eyo. Tulina Names of God Rosary. It is a rosary recited showing the mighty and the secret names of God. For example, nti eno Rosary egamba ejjayo obukulu, amaanyi, obukulu n'obuyinza n'obutuukirivu amanya ga Katonda. Kati nga bwe tugamba Katonda, Kabaka, Liiso ddene, Namugereka, Lundalugaba, Nnyiniggulu, Lwazi olw'edda, omnipresent, omnisseeing, omniknowing. Ebyo ye sapuli esomebwa buli muntu yenna, oba mukafiiri, oba musamize, oba mulokole, oba musiraamu, oba tamanyi Katonda, oba tamanyi yamuteeka ku nsi. Ye sapuli buli omu agisoma kubanga edescribinga obwakatonda bwa Katonda, amaanyi ga Katonda, obuyinza bwa Katonda, obukulu bwa Katonda. Olaba n'obwogenda musabo omusamize agamba eddagala liiryo katukkirize Katonda Mukama ajja kuwonya. Kitegeera? Kati nti yo teri muntu yenna atagikola ki? Atagyogerako. Ye sapuli eya Katonda. Names of God's Rosary. Buli omu yenna agikola ki? Agimanyi. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Mukristo muganda wange, leka tusabyeko ffenna, leka tulyeko ffenna ate emmere eno ey'omwoyo. Era ng'evudde mu Zabbuli 9 olunyiyi olusookera ddala, era nga lugamba nti tosirika, ayi Katonda gwentendereza. Amiina. Wano tulaba Dawudi mu Zabbuli 19 yakoowoola Mukama olw'obuyinike bwe yalimu, olw'ennaku gye yalimu, olw'obuzibu bwe yalimu, era munange Mukama teyamulekerera kubanga tumumanyi ye kabaka w'obusaasizi. Amiina. Ye yekka agaba obulamu obutaggwaawo, teriyo mulala, ne lwakuba ffe abantu twerimba. Munnange we yamukoowoola n'awulira omulanga gwe era n'amusomosa mu ebyo ebizibu ebyali bimwetoolodde. Abafinze abuuza, w'obanga ofunye ebizibu osooka kukaabirira ani? Kubanga tulaba mu Matayo 11:28 yatugamba nti mujje gye ndi mwenna abakoye n'abazitoowereddwa, nange n'abawummuzanga. Amiina. W'obanga ofunye namutikwa w'ebizibu, ani gw'osooka okukaabirira? Ani gw'oyita nga tonaba kugenda kunyumiza banneeyibba kubanga ffe tuli bantu. Amiina. Tuli bitonde butonde. Ffe tuffe kugamba ojja kunnyumiza nkulage nti Yesu ekizibu kyo kinkutteko ate oveewo nkusekerere ntandike nkugeye.
nga tunaba kubira abantu bonna abali mu simu yo, nga tunabakabira maama wo taata wo. Sooka oyite Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga tulaba abayigiriza abatume bali mu nnyanja, omuyaga ne gugenda ne gujja nga muyitirivu nnyo nnyo. Mukama waffe Yesu Kristo yali yeebase, naye olw'okuba baali bategedde ekinyusi ekirimu oyo omuntu gwe baali naye, baakaba nga bagamba munnange tulokole tufa, tusaasule obutali butuukirivu bwaffe. So n'omukana akadde ke tulimu akaakalema ak'ekisiibo, munnange nayagala tumubuulire ebintu byaffe, tumufunire ekkadde, tunyumyemu naye. Amiina. Tukole ku bikolwa ebyekisa, twenenye, kubanga abatume baakaba bagamba tulokole, tusaasule obutali butuukirivu bwaffe, tuli boonoonyi, tetugwanidde. Amiina. Ate era nga teri muntu n'omu agwanidde, kubanga ffenna tuli boonoonyi, kubanga era kyekyamuleeta kujja kununula ffe aboonoonyi, y'ensonga lwaki yeewaayo n'aswazibwa n'akomererwa ku musaalaba, n'ayiwa omusaayi ne bamutikka engule y'amagwa ku mutwe, olw'okubeera nze naawe n'oli ampuliriza. So n'omunaye kano akadde ke tulimu, Omukama tumwewe, kubanga yatugamba munkowoole nja kubawulira, era oyo yenna alimpulira alikwata ebiragiro kitange bye yaŋŋamba, ndimutuuza wamu n'ekitange, era ndimulengezanga ebibuga ebyewala. Amiina. Munnange tukole ku bikolwa ebyekisa, twambaleko bulungi. Naye osanga omuntu bali ku mizigo, ye ng'emmere ayiwa buyiika kasasiro, naye munnaye nga neyiba waasiiba enjala, asiiba n'agisula enjala, nga gw'oli nkugamba nga gw'oteekako n'okwewaana, nze emmere yonna ngiwa kasasiro. Munnange ebyo Mukama tabyagala. Tukole ebikolwa ebisanyusa Mukama we tujja okugenda mu bwakabaka bwe. Naye naye ate wetunaajeemera amateeka ge, ffe ntwekolere bye twagala, omuliro gye gugenda okukoma okutookya. Kubanga Dawudi yamukoowoola, w'otambulira amateeka ge, munnange Omukama abeera waawo n'akuddaabiriza. Yamukoowoola n'amugamba kitange tosirika, gwe wootali siina kye nnyinza kukola, kuba siina buyinza, gwe muyinza wa buli kantu. Amiina. Era munnange n'amuwulira n'amusomosa, olw'okuba yali alina okukkiriza nga n'enneeyisaayi nayo nnungi. So n'omunnange tukole ebintu ebyekisa bwe tuba nga twagala okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Omukama abankumire, abampira kyonna kye musinga okwagala. Bye bye.